iko ebyo bibye naye ffe bungu bawadde obusobozi tutuuka wano buli omuyisa emikono maaso. Bismillahi rahmani rahim. Wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwaja litaskunu ilayha wa ja'ala bainakum mawadda wa rahma ila akhir al-aya. Wa yaqulu sallallahu alayhi wa sallam: يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج أو كما قال صلى الله عليه وسلم. bakadde bange bamashayikhi ku mukolo guno kama wange kadhi we Kayunga Sheikh Abdurrahman ne kadhi we Mubende, abazadde Sheikh mukama wange anti abakulu bavuba abali mufuuka abazadde kati abazadde abatuzaalira Dr. Kulthum n'abazadde side eyo abatuzaalira Mr. Handsome Alhaj Akram, abantu ba Katonda mwenna bassebo ne banyaba abagenyi b'omukolo guno, mukama wange Mahadi, abagenyi abali wano mwenna, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mu butuufu bakama banga ba gavumenti ba RDC zimbalabyawo buli omu kitiibwa kye, abantu mwenna buli omu kitiibwa kye, nsanyusa okubalaba ng'ebigambo byensookeddeko. Bw'otaba musajja nnyo okwanjula kwa kkulu kuno kukulemesa ebigambo, naye bannange musooke mukubeyo takibiira egikulwa ku lusumu. Allahu akbar, Allahu akbar. Kati mwe ababadde bakwita kutokomoka mugambo bakwita batya ennaku zino? Mwe ekipyasi kulokomoka. Ababadde batokomoka n'omugambo ku lusumu akigadde. Ababadde balokomoka n'omugambo Akramu akigadde. Bakati muddeyo okusamwasamwa. Sinnayogera bigambo byange naye want to stop. Njagala kuyimiriza bigambo by'aboogera. Sheikh Abdurrahman webali kulwana lutalo ne Sheikh munebalize tata wa Kulthum. Mu Busiraamu omuntu bumuwe betu kulusumu yagale kulusumu she's still young. Kulusumu akyali mwana muto mulemu mubalira mu myaka 4, 5, 6 no. Ayina byakyayagala okukola mu myaka egyo. Dokita weeyise obusiraamu bukuta gwamawulireko olusokoleko omugole. Ffe tumanye ebigambo byaffe bye batugamba, tulina obigamba kkulu. Akola akajanja yeeyise gy'otaakola katakiraba kikkirizibwa ku lusumu kikole ng'olina emisajja wo. Ayina byamuyitako oyo. Era mumuleke ku lusumu yeyagale ne musajja we Allah amutadde. Mu butuufu Dokita webale butatuswaza ng'Abasiraamu. N'osalawo n'omalirira ddala determination gyewakola yesinga obulungi mu Busiraamu. Ku lusumu mukazi mulungi mulaba mashallah. Ate ku lusumu sente azirina, ate ku lusumu ekitiibwa akirina. Yandibadde atagala butakazi luno n'aleeta olwo Bamahadi bawo balina sente baani, naye yagamba nti no, muleke enfumbirwe. N'alonda omusajja we wuuyo maasombira Mr. Handsome.
nti ono gwe nnonze ab'omugango mukomeeyo maze obasitopinga abamawulire webali wano buli abadde atokomoka omugambo ku kkulu oba Akram lekeraawo abanga ekintu bakigadde fe wetulinga abajulizi Mr. Handsome wallahi webale kulonda mukyala webale kulonda mukyala neyanzisa neyanzige disfikazi webabadde mu nsonga eno naye tukigadde omukazi ayanjudde musajja mu busiraamu mu kitiibwa kati gwe oba oliseka waawa atayagala bantu kufumbirwa oba oli waawa ebyo bibyo gwomanyi naye ffe emukolo tugubaddeko era tugumaze olwaleero sebo webale kulonda mukyala ku lusumu ensonga nabisi yatugamba eziwasibwa omukazi ziri nnya Mahati ozimanyi ensonga esooka tunkahuli jamaliha omukazi awasibwa olwa beauty. How do you see? olaba otya olina kyomugamba nze nakalya embaga ndowooza zisukka mu 2 oba mu 10 mu 5 sirabangako omukazi gwe batakoze mekaapu n'aba mulungi naye wallahi mulabe nakyo naye wabayayaka bonna neyaziza simu neyazege barakawafiru akola ki yoyo nabbi gwe yagamba nti tunkahuli jamaliha awasiba lwa bulungi buli lwosituka ekiro Akram oyagala kulya ddaku ng'ogamba kkulu nti dokita please wake up budde bwaki manyi amaka gabwe gajja kubaamu oluzungu amaka galina okubeeramu ki oluzungu laavuye enyuma laavu enyuma nnyo mu luzungu naye mu Luganda si nnyo owulidde ako tukuwadde 10 ku 10 era abawaze nabo basooke bakubireko okugalo ensonga ey'okubiri abasiza omukyala bulijjo gibagamba abaseeka n'abawalimu n'abantu ba bulijjo nti omukazi awasibwa limaaliha lwa ssente ze naye bwerajuza akatambyawo nti abakazi mukole ssente mutuwase notuwasa abataasoma bulungi ne banguukira nabbi bw'oba obuukira nabbi yagamba nti omukazi gwe bw'olaba nga alina akasente emu ku nsonga yaki gitunuulire obadde osula ku kitanda kya muli omukazi alina 6x6 eri okolayo kyeyo jangu nyali muwowe aweereokeramu omukazi awasibwa ne hasabi afamire seeka imiriro tulesala bano be bazadde oba banyina bakulu mubalaba mutana bonna basajja ba handsome ekitegeeza taata wammwe yali amanyi okulonda omukyala maama wammwe naye yazaala abaana famire ekisembayo tunkahuli diniha sebo Mr. Handsome omukazi gw'otutte munnaddiini era ffe twagala okumwebaza kwekwata ku ddiini omukazi kasita abeera n'eddiini nabbi agamba nti ate kyekikulembera byonna ate naawe dokita webale kulonda musajja naawe mulungi raba eriiso mashallah muzoolamumbaawo mutuufu ogenda n'ofuna omukazi n'akuleetera omusajja naye nga bannange naye omusajja bwokutunuulira ajja yajja azajja yajja webale butatwala ajja yajja naawe n'okola choice kubanga wali ku katale fyonna kata tujje tusimbe layini ono gwekoze eki gwensazeewo mutuufu webale kulonda musajja mulungi adagikako mu bantu Akram mukyala wo mulabirire
nkugamba kino omulundi ogwokubiri nti akyali mupya mu buli kintu, akyali mwana muto, wallahi akyali mwana. Nze mumanyi from the beginning, kakyali kaana kataako, naye wallahi kayigirize buli kintu, kayigirize buli kintu. Obuli kyayagala okulya agire ki, kyayagala okwambala akole ki, kyayagala okugenda akole ki. Kati abeesaalwa balyoke bibalume, balyoke bakaabe, naye Mungu akusaasire omumaleko ennaku. Omanyi buli awali ekintu ekirungi wabeerawo ebigambo. Era no message tomulooza nti njogera bwogezi. Nina ekifo gye nsendinga message ezino ze njogera eri abantu abalina omugambo. Sebo mulabirire mufeeko, naye ng'ekikulu kya byonna mbadde ne Mahadi awo nga mugwanganye mubufuba, nagamba gwaggulu w'essanyu teri kisinga laavu, wallahi tekiriyo. Yadde ffe mutulaba mu majumba gano naye abakazi batufukamiza n'ogamba munange nkwegayidde, teri kintu kisinga mukwano. Omwana oyo mulaga omukwano from A up to Dokita. Oyo ye musajja wo gw'otulaze olwaleero, oyina omufaako. Nkumanyi oyina keya ngimanyi, wallahi mwongere keya okusinga n'ebaddewo, obufumbo bulyoke bunyume. Mulabirira awaka, ntera okubagamba tubuulira abagole naye nga nammwe tuba tubabuuliriramu abakyala abali wano. Ffe tetulina kyetwagala okuggyako kutulabikira bulungi. Okomewo awaka nga ku lusumu oyambadde akantu, nga ku lusumu oyambadde akantu omudaga atuuse. Allahu akbar. Ye bw'atyo kabamala okulaga nti ku mbaga ya kurusumu kwabaddeko ebikonga, abamawulire mukwate nnyo akantu kano, ne TikTok mukateekeyo, ne WhatsApp mukateekeyo. Kati bino ebibadde bya TikTok WhatsApp ajja nshamba. Bawulidde, tulina okubeera nga abakyala mutwambalira bulungi awaka. Ntera okubagamba nti mugenda ne mwambala ne tukuleka ng'oyambadde gomesi n'enkomawo ng'oli muki, nenkuleka ng'oyambadde ebitishati bino ebagaba ebyobwereere eby'NRM, eby'FDC, ebya People Power, n'enzijira kyenakulesemu kyenkola ki? Mutuuseeko, mutwambalire mubeere nga abagenda okugira ki? Okukyala. Nzija awaka nkubuuze nti, sweetheart, where are you going? No, I'm still here. I'm waiting for you. Mutwetegere awaka awo, weetege. Njagala kumaliriza ebigambo byange. Nteekemu ssente, muwe buli kyayagala, nkiddamu kuba bwe Busiraamu. Omubuulire olwaleero nti kino kyenjagala onyambalire mu nnyumba. Bambala zishaliya mu nnyumba, ne bambala makisi mu nnyumba, ne bakubuzaako n'ekyokukola. Ate bwe baba bafuluma ne bagira ki? Ne bambala buli abamawulire bamanyi okubisalasalako ebigambo byange. Nze ŋŋamba mutambala shaliya ng'oli ne balo mu nnyumba. Muteefuweyo omutwe n'ogubika ndirabadde ku nviiri. Aluna mubi lwalina akalimba keyimba kagamba katya ndirabadde ku ki? Ajja tikuuluka mutage mwannyinaze ono naye awangalira South Africa.
ono ye Sara Gugwa, Zahara Gugwa. She's my sister. Kinzira wano kiri South Africa kyagagawalire yukisime kinamulekire ne mubakwatireka akutera obwangu mu bintu byokola. Sheikh Abdurrahman ono mwanyuko abera South Africa jangu wano Museveni akubwala disi ebigambo byange bane muzikirize nga nziramu okwebaza abateesiteesi mwebale nnyo bannange mwebalire ddala